Endobe Show. Kutenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu eky'omuziki. Nnyabo nawe gyebali. Kale ssebo mbadde njagala nnyambe ssebo. Nga njagala okumanya ekituufu. Kiki? Oba bba wange ayagalana ne muwala wange. Lwa nsonga kwe nkijja okwogera bwentyo. Bwe ŋŋamba ku mwana. Omusajja ng'ayomba omwana akuze, omwana yeetegeerera biki ng'ayogera bingi. Kati nga nsirika nga ngamba yono lwaki omwana amuwolereza nnyo ate ng'omwana wa ludda lwange. Omwana wammwe mwe mumuzaala mwembi? Omwana si waffe ffembi naye omwana taata we yafa muto. Omwana ne mujjayo ampita ssenga. Kitegeeze yali amuzaala muganda wo? Muganda wange omulenzi. Naye yafa muto ne mujjayo mbeere naye mukuze. Nga muto nnyo? Nga si muto nnyo ng'akuzeekuzeemu. Naye kati munnaye ndaba embeera ekyuse waka sikyakitegeera. Buli lwe mugambako ng'omusajja yeekyanga ng'atabuka. Kati embeera eyo nange njeekengedde simanyi. Gy'ova olaba nti nakukubidde mulobese tulabe. Gwe gwani amannya go? Nze bampita nze nnamba gye naye abasinga. Bampita Maama Isa. Ate omuwala yaani? Omuwala bamuyita Sauda. Kakati ate omwami wo? Omwami wange ye Rashidi. Kakati gwayagala okwogerako ne mwami? Asaagala kwogera naye lwa nsonga. Eddoboozi lyange alimanyi. Kati njagala gwe oba oyogera naye. Kale bambi. Ebeerako ku simu tovaako. Kale. Hello? Gyebali? Kale nawe gyebali? Nze Taata Isa. Naye musajja gwoterese mu ssimu yange. Ate gw'otandikira mu kuyomba? Mwewese mu essimu yange. Ate gw'otandikidde mu kuyomba? Wese mu essimu yange. Ate nkwesonyiwa essimu yo kitya? Nze nina kirala mu essimu yange towulira? Nina kirala kye nkugamba. Bande musajja gwoterese mu essimu yange. Wese mu essimu yange musajja gwe busawa n'onkubira. Olina kasagazi kiki? Bannange. Olina kasagazi? Omanyi kye ngenda okugamba? Tobako kyombuulira nze oba njagamba ssenga munnange. Ate kugamba ssenga? Onkubira essimu onkubira zaaki? Kati ate ssenga ng'ogamba waaki? Nze nina kirala kye nkugamba. Nina omulimu gwe nnakufunidde. Tonfunira mirimu gye bulina ku mirimu. Lwaki tonneesonyiwa? Bannange. Sauda. Kakkana. Tompitiriza. Kakkana kubanga nze njagala nkufunira omulimu nawe obire bulungi. Ndi nkugamba saagala mirimu gyo. Kakati kiki ky'otegeeza? Gw'oli mwana muto. Taata Isa wandindese munnange nonneesonyiwa. Nkuwa ekitiibwa ky'oli musajja mukulu n'ekirala munesenga yankuzizza. Nawe ndabye mwankuze okuva nga nkyali mwana muto lwaki tondeka? Ekikulu gwe weefuula mwana muto buli kiseera. Bwe baba bakuza tokula osigala era okyali muto. Taata Isa ndeka munnange nze nja kulepayo ewa ssenga kuba gityo nawe nanze nabiwandiika. Nja kutwalira ssenga byonna wene wansanga mu kisenge. Singa sibaana kuzuka togenda kunkwata. Kakati nga nkukwata oli mwana muto. Nkukwata oli mwana muto naye ate munnaye nze ssenga muwe ekitiibwa kye. Oba gwe olina kasagazi katwaleko ewali abalala nze ndeka. Era singa temwalimu mwana mbona kuzukuka ate ogenda kunkwata naye wajja oswakidde olina enswera. Taata Isa ndeka. Naye bannange oli mwana muto. Mwana muto naye mmwe mwankuzamba w'ekitiibwa kyammwe. Sauda saagala weefuule mwana muto emyaka kati gy'olimu okuze. Sebo Taata Isa siri mwana muto naye ate ku ggwe ndi muto nnyo nga weekiwulira. Ebyo byowooza mbu kunze oli mwana muto gw'obimanyi naye
Tata Isa ndi muto nnyo ku ggwe. Wano wajja n'owamba empale zange n'ozitwala. Ebyempale tobyogerako. Wano wajja n'owamba empale zange n'ozitwala. Empale zitya. Empale zange wazitwala wa. Waziwa malaya bo, waziwa senga yazambala oba gwazeeyambalira. Nga nze mpambe empale zo. Ate wazitwala. Banne Tata Isa eri musajja mukulu ndeka nze. N'onkubira ng'obusimu onkubira lwaki ekitondeka njagamba senga. Gwe wali onyambuddeko n'olaba nga empale zo nzambadde. Wazitwala wa? Empale ze siwambangako ku mpale zo. Waziwamba. Buzaziwa senga ziwa bamalaya bo wazitwala wa. Ozeeyambalira? Nze siya. Ogenda kunjoga? Nyambala mpale z'abakazi. Oyagala kunjoga? Kumpisa mu maaso. Njagamba senga. Tata Isa nesonyiwa njagamba senga. Wali onyambuddeko n'osanga nga nyambadde empale zo. Njagamba senga. Wano wansanga mu kiigo. Otense kukwatira amabere. Mpambe empale zo nzitwala. Wakati wazitwala oyagala kundoga. Musajja gwe Tata Isa n'owansanga mu kiigo. Nga ndi bwerere otense okukwatakwata amabere onyonka n'onyonka amabere. Wali oli mwana muto oyo gwayonka. Ebyo biveeko byoyogera wali onyonka ng'onyonka koki onkwatirira bannaye Tata Isa nze ndi mwana muto sijjangako mu kinaabiro wasanga mu kinaabiro n'otandika okunkwatirira oyonka amabere kyokka nze mukazi amabere gange nse mwana muto sizaalangako nagenda ozaalanga gagwagwagwa dda oli mu mabere gange oyonkerera biki kyogamba oyagala ki kati mbuulira ki kyoyagala nkuwe Sawuda kyendagala njagamba senga nze nva nako kati Sawuda sokoli aduse Special reporter Amuntu Mubaranguzi ku 96.3 BT Fama. Abaganda bagamba amazzi gakulukuta gali gakulukutidde naye nange funye omukisa okuddamu okusanga Honorable Miriam Matembe nakulwalira ensonga zetugenda okwogerako za Brian White gwe omulaba otyo omusajja oyo. Nze mbadde ndowooza kayayi kalyawo naye muwala wange yangambye Brian White alina omukazi we yawasa balina abaana obwana bulungi era Brian White abuwa fiizi abulabirira bambi ekyo kirungi kizaamu amaanyi ebbango yaliwanika naye zino sente zino z'olaba zonna z'alina tazimbirangako omukazi oyo alina abaana be n'ennyumba bweti ate agamawulire gongambye bannange kati olwo omukazi gwe yazaalamu abaana abeerawa n'abaana be akyabeera mu kayumba ke n'akaduuka ke ke yalimu ng'alyawo mwavu mu kopi mbambi ayinza okuba alina gyamuzimbira naye nga tayagala kwogera abantu bayinza okumuleetako ennugu kakatudde ku nsonga z'ono omwana Stella agamba Brian White yamukubanga emiggo n'amutuusaako n'obuliisa maanyi ensonga ezo olina kyozimanyiiko ensonga za Brian White nga bwe mwawulira njogera sizitegeera kubanga mwe mwasooka kuzindeetamu kituufu ffe twabikuyingizaamu nzijukira nempakana nengamba tebisoboka kubanga ebikolebwa Stella byayogera sirowooza nti bituufu netugenda nendayira ngenda kulaba oba kituufu era netugenda nga bwe mwakitegeera era netumugjayo era ng'akaaba netumuleeta mu shelter yaffe nebagamba is very much traumatized netumukwata ne gloves kati twagala kumutraumatizinga mo kati kasitera kamaama okasanze kali mu kukaaba okabuuza ekikakabya kagamba ki nangamba maama nze kyenjagala ngoye zange kubanga ondaba ndi mu lugoye lumu kumala wiiki yonna mbaaba kamaama teteyi kimu gisitringi emu Madamu Matembe mbutuufu okyuse nnyo okusinza mu biseera biri ebyedda bye nakulabanga oli mukambwe naye kati ndaba oli romantiki ng'omuntu okola akaseko ku bannange lutalo naye kati kambe nga akunyonyoogeramu bumunzanyira ku bwongo Special reporter Amuntu Mubaranguzi ku 96.3 BT Fama. Endobeso kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki endobeso ekutuzibwako Prudential